nga balowooza nti nafa. Abantu abamu balowooza nti nafa kubanga ebbanga linaba mu ddwaliro, nga balowooza nti balimba bulimbi kubanga emulaga oluusi waaliwo akazannyo ng'omuntu ayinza okufa ne basooka baganda okukola ki okwogera n'ekyo. Benefit Media. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze njagala kweyogerako nzekka bannange kubanga abantu abalala bonna baasigala, naye nze ekizibu kye nnafuna ndowooza Mungu nze gwasinga okwagala mu duniya muno. Olw'ensonga lwaki nze namala ne oxygen ennaku 50. Eddwaliro lyonna namalayo ennaku 57, naye nga ku oxygen namalako ennaku 50. Nagenda mu ddwaliro ng'ennaku z'omwezi 18 Desemba 2020, ne nvaayo nga 18 February 2021. Nalimbulayo ennaku 3 okuweza emyezi 3, ennaku 3 okuweza emyezi 2. Naye nze eddwaliro ekintu ekimu ku bye nalaba eddwaliro ly'emulago eryo, kubanga nze bantwala emulago tewali muntu n'omu yaddamu kundabako, kabe mwana kabe mukazi kabe musajja. Nabeerayo nga ndina abasawo bokka. Ennaku ezo zonna nalina essimu yange ng'eyogera, naye ekiseera kyatuuka naye mbanga abantu abankubira amasimu sikyabategeera. Mubamu ku bantu abaali bankubira ennyo amasimu mwali mukama wange era yali mukwano gwange Hajj Katongole, yali chairman wa ICU. Olunaku lumu yankubira essimu nesimutegeera, n'aseka nnyo n'agamba bannange ensimbi essimu agikutte naye takyantegeera. N'agamba ssebo weerabidde omuntu eyali chairman wo ku nsi. Ne mugamba sikyakujjukira gwani, nanga nze Hajj Katongole. Nanga naye kankusabire Mungu akusaasire. Nembeera mu ddwaliro, Mungu n'ansaasira, ne ngendako mu ICU ne malayo ennaku 5 nga sitegeera kiri ku nsi. Nategeera banyingiza mu ICU bwenti, ne ndaba ku mulyango bwenti nga kuliko akagambo ICU, ne nyingira ne mbeerayo ne malayo ennaku 5. Olunaku olwokuna lwe nadda engulu ne ntegeera nti ndi mu ICU. Olwokutaano ne bansiiba ne banzizaayo ku woodi ne mbeerako ennaku eza5 naye nga ndiko oxygen. Naye kimu ku bintu bye nalaba mu ICU ekyasinga okundeetera obuzibu, bansibanga masiki ng'ekwata feesi yonna bweti. Era ekyo kye kyali kigenda okunzita kuba nakaabanga ne bagamba bannange masiki enzita olwo nga nziza engulu, naye nga masiki bagisiba yonna, eriko n'ebisiba bino ng'ebyabajaasi b'Amerika abo, n'obeera mulinga wenna tolina busizi okugjako oxygen yekka. Ne Mungu n'ansaasira ne nkomawo. Bwe nkomawo nakomawo nga 18-19 Hajji baali bamutudde Thailand okumulongoza kubanga yalina obulwadde bw'omutima. Ne bamugamba nti Hajj Nsimbi bamusiibudde. N'akuba essimu n'angamba nkwata akafaananyi ka vidiyo bakamuweereze. Naye mukyala gwe yali naye yaŋŋamba nti yakalabanga akaaba ng'amanyi nti wadde bansiibudde sigenda kukola ki wona. Ne Mungu wa buyinza nagenda okulaba nga atandika okuddamu, nayingira banyingiza mu nnyumba nga sisobola kuva mu ddiiro kujja ku luggi, ng'omuntu ne bwajja bankwatako bukwasi. N'ekiseera kyatuuka ne ngenda komawo. Hajji bamusiibula akomawo e Thailand, baŋŋamba ngende mulabe, ŋŋamba nedda nze nakawona ki COVID. Omusajja oyo njagenda agenda afune COVID baganye nti nze nkoze eki. Kumbe Katonda yali anjogererako. Omusajja amala ennaku 7 awaka ne bamutwala mu ddwaliro nga bagamba nti afunye COVID. Bagamba COVID yamujja ku nnyonyi oba Dubai we yawummulira. N'agenda ne bamutwala ekibuli ne bamugoba. Ne bamutwala mu ddwaliro liri NALI eyo, naye sinaba kulitegeera bulungi. Eddwaliro liri olunaku olwasooka bamuggyako $3.6 bwe mutwalo gwa $1. Ne bagenda nga bamujjanja amala ennaku 11 ne bamuggyako $1.3 ate n'afa. Naye ntya Mungu era kyemudde mbagamba nti nze Katonda nze gwasinga okwetaaga mu nsi. Lwaki anneetaaga? Nze nagenda e Mulago, nasooka bantwala Nsambya gye bankebera COVID ne bakakasa nti
nina covid nalina emitwalo 5 mu nsawo ne banzijako emitwalo 3 ab'ensambya ne baŋŋamba nti okujjanjaba okusuzawo olunaku lumu twagala emitwalo 6 be nali nabo ne bagamba nti omusajja tumutwalewa nga nabe essuubi likoze eki libawedde ne bagamba tumutwale emulago emulago natuukayo nga nina emitwalo 8 mu nsawo yange wano naye ŋŋenda okuva emulago nga nina emitwalo 5 nakozesa emitwalo 3 gyokka mu ddwaliro ennaku ezo zonna zonna ze mbagambye era nazikozesa lwaki nali baali banjoleza engoye kubanga nga engoye ze baleeta mu ddwaliro tezifuluma abasajja bali abooza amasuuka nga obawa ssente ne bagenda ne bakola ki esente nakozesa mu ddwaliro obulwadde bwonna bwonna obwo emitwalo 5 emitwalo 3 nenkomyawo emitwalo 4 naye ngenda okudda nga ku ssimu yange ate kuliko obukadde 7 abantu bakolanga ki nga balowooza eri nti nkola ki bwe bateekanga ku ssimu ate oluvannyuma esimu ne bagisiba naye nkomanga sente kweziri naye nebaza nnyo nange bannange mwenna abaasomeddwa abaakubanga amasimu bahaji lwama bano baakubanga essimu balwama pita baakubanga essimu nga balowooza nti nafa abantu abamu balowooza nti nafa kubanga ebbanga lyenaba mu ddwaliro nga balowooza nti balimba bulimbi kubanga emulaga oluusi waaliwo akazannyo ng'omuntu ayinza okufa ne basooka baganda okukola ki okwogera naye kirungi nti nalinayo abasawo mikwano gy'abaana bange ne basomanga naye abamu nga bo bafuna amawulire nti ajali aliwati naye nange ngatta wamu eddoboozi yange okwebaza Mungu nti alhamdulillahi rabbil alamin